Olunaku lw'eggulo twabategeezezza nti waliwo abasibe bana abaakwatiddwa nga balina akakwate ku kkobaane okupangisa abatemu n'ettemu eryakolebwa ku omu ku baklaaka gwe bayita Mukisa Ronnie. Twasobola okufuna abakugu okuva mu bakessi aba CMI ne Crime Intelligence wamu ne Bambega okuva mu CID, era bano basobola okukola n'amaanyi ennaku 11 okuzimba obujulizi obulaga nti bano abana balina akakwate ku ttemu lino. Basooka kukwata abasatu omuli Karedu mukyalo w'e Nalwoga ne Kopola Anyuse, era mu maka gaabwe wane Kasana Local Council 1 Ekkulambiro, era mu kukwaza amaka gaabwe tulina magazines 2 ze twasanga n'amasasi 52, kitegeeza amasasi 8 gaali tegaliimu, ebyambalo by'amagye, era mu kumubuuza akana n'akataano Kopola Anyuse ono yakkiriza nti ye yatemula omugenzi Mukisa Ronnie ng'akozesa emmundu eyamuweebwa Superintendent wa poliisi Irama oluvannyuma lwa Karedu ne mukyala we okumupangisa okutemula Clark ono Mukisa Ronnie. Ekikolwa kino tukivumirira era tetusobola kikkiriza mu bitongole ebikuumaddembe bino ebya poliisi n'ebya UPDF, era tugenda kulaba nti buno busiifu bw'empisa ekikolwa eky'obukambwe n'ettemu ekyakoleddwa bano abakuumaddembe ababiri, tugenda kulaba nti bagobererwa sikasinge n'okubatwala mu kkooti ey'amagye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.